Alright. Webale kubanga okyali ku Projan Media TV ugamba nti ekyokola ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Oli mukwano gwange, oli muganda wange nga gwe olikinga owuliriza sina kino no sharinga ate nga oli mulabi mulungi nnyo ku Projan Media TV nkwagala nnyo nnyo ddala nga bw'okiwulira. Era nkugamba ogwo omutima njagala osigale nagwo ogw'okubanga olikinga no sharinga n'okusharinga ku Projan Media TV. Kakati esaawa zino eno mikwano gyange mwena mwena abali abroad mbagala nnyo ddala nga we mukiwulira. Naye esaawa zino eno nga bwe nabategeezezzaako nti ekiri mu ggwanga Uganda kifumba mutuku naye era kisaana okuba nga kisabirwa busabizi kubanga eggwanga ndaba lisaabala liggwawo. Omanyi abantu bangi babatta mu ngeri enkambwe ennyo etiisatiisibwa ennyo era abamu basooka kufuna messages basooka bawoninga kyengezaako gamba. Naye emabegako awo olunaku lwali lwaggulu ndowooza omwami Bebe Cool sitole ye twaggyayo bulungi nnyo okubanga bamutiisatiisa abantu abasajja bamutiisatiisa nnyo nga bw'okiwulira. Kaakati ku mulundi guno ono omwami amanyiddwa nga Dr. Jesse Chameleone legend waffe oyo owakabi nga bw'okiwulira naye atiisatiisibwa. Dr. Jesse Chameleone agamba nti no waliwo ennamba enamba eno eri 0778 93 56 81 emutiisatiisa ddala nga bw'okiwulira. Omwami ono amutiisatiisa atiisatiisa mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Jesse Chameleone. Omwami ono yeeyita generaali yeeyita genero. Dr. Jesse Chameleone agamba nti nno yafuna message esooka ennaku z'omwezi 10 mu Septemba ku ssaawa 12:16 esolo eggulo nga omwami ono amugamba sindika $5,000,000 oba sekyo ogenda kufa ogenda kuttibwa. Dr. Jesse Chameleone n'asooka aginowaringa message eyo kyengeza kugamba n'agisooka agyewalama n'atagiddamu. Naye ekigambibwa nti Dr. Jesse Chameleone ku ssaawa 3:17 ez'olweggulo olunaku olw'eggulo omwami n'addamu n'asindika message n'amugamba teekako kuno $8,000,000 oba sekyo ogenda kufa. Dr. Jesse Chameleone nga amumanyi bulungi nnyo. Mwami mukulu ono amanyiddwa nga Dr. Jesse Chameleone n'asooka amugamba who is this? Ani ono? Omwami n'amugamba teweetaaga kumanya ani gw'obuuza naye teeka kuno ssente oba si kyogenda kuttibwa. Chameleone n'amugamba oba ennamba z'okozeemu enkyamu ne ziba nga tezikyakwatagana bulungi nnyo. Omwami n'amugamba gwe njogera naye mumanyi bulungi nnyo njogera ne Dr. Jesse Chameleone era twagala wanino ssente nga bw'okiwulira $8,000,000. Naye Dr. Jesse Chameleone musajja mugezigezi kye yakoze nga bwe nkugambye nti omwami Dr. Jesse Chameleone kasajja kagezigezi nnyo. Kye kakoze ne kamugamba badde njagala gwantiisatiisa ojje sente nzikuwenga ggwe omuntu. N'amugamba teeka kuno ssente tonsiriwaza. Chameleone n'atandika okuba nga atyamu. Chameleone kye yakoze n'atandika okukola reports ku poliisi ez'enjawulo n'awawaabira n'agamba bannange abantu bano we batutiisatiisa batiisatiisiza muganda wange Bebe Cool ate nze bazze kunze nange bantiisatiisa. Era n'akola report ku poliisi. Kigambibwa nti ennamba eno baba poliisi bagenze okuba nga baginoonyerezaako ne bategeera nga kigambibwa nti ennamba eno eri mannya ga Jennifer Maniraduha. Nkiddamu amannya geyo ennamba gye nasomye gali mu Jennifer Maniraduha ge mannya mweri. Kwegamba eggwanga abantu abasinga tutegera bulungi battibwa nnyo mu ngeri eyo ey'olusaagosaago nga basooka basindikira bubaka obubatiisatiisa mu nsonga ez'enjawulo. Bebe Cool bamusindikidde obubaka obukambwe akakati ku luno basindikidde musajja mukulu Dr. Jesse Chameleone obubaka. Ensonga zino looza ziri ku byabufuzi oba ziri ku nsonga ndala nnyo. Commenting nga wano ku Projan Media TV otubulire ensonga yo opinion yo olowooza ensonga zino zeekuusa ku ki. Likinga, commentinga, abali tannaba kusubscribinga osubscribinge. Thanks all of you. Mwebale nnyo mwebalire ddala.